gadde okumanya yoyo omutuufu yaani? Yoyo omutuufu ye Martin Nkoyoyo. Ndi mutabani wa Martin Tabajwa Nkoyoyo ne Gladys Kiyini. Ndi muzukulu wa Elisa Wamala Nkoyoyo ate era muzukulu wa Kajiri. Nuzanta Elia Kajiri ntambudde ng'Omuganda. Ojja otya okwetuuma erinnya Yoyo? Erinnya Yoyo nga gwe bw'obeera Christopher. Abamu ku kyalo ne bakuyita Krisi, abalala ne bakuyita Tofa. Abakuyita Tofa bakozesa ennyukuta ezisembayo ku linnya. Abakozesa Krisi babayise erisooka, kati ezange ze zisembayo ku linnya Nkoyoyo. Nko gy'ojjako n'osigaza Yoyo. Kaakati ozaalibwa wa? Ndiwe Munnakyagwe, Matale Ssugo. Oyingira otya ekisaawe ky'okuyimba? Ekisaawe ky'okuyimba nakitandika okuva nga ndi mwana muto. Kuva nga ndi mwana muto ndowooza nakijja ku mmange. She was passionate ku by'okuyimba. Nange ne neesanga bisanzibwe nti okuva mu buto bwange nga njagala okuyimba, nga njagala okuzannya kwegamba nenkomekiriza nga ndi artist. Abazadde bakyaliyo? Maama yafa, taata gyali, nina baganda bange, nina basengange, baganda bo bameka? Yange bangi. Oli mwana wa kumeka? Wabula nange simanyi. Tomanyi bulungi ogwa? Situlanga kubala naye nga nkimanyi nina baganda bange, bakulu bange ne bato bange. Ebyokusoma ko byali bitya? Ebyokusoma si bibi, ate era si bye birungi ennyo. Ndina degree, Bachelor of Arts in Arts. Kwegamba si birungi nnyo nti sinnagyongerako yakubiri oba yakusatu. So ndi awo. Olina essuubi erigyongerako? Nsigadde nga nsoma obulamu bwange bwonna, njiga lwakuba diguli gye batannantikkira. Naye nga buli lunaku olukya mbeera mu ssomero ly'obulamu. Obulamu bwo ng'okula bwali butya? Nga nkula. Mwalimu challenges oba? Of course, mwalimuko challenges, naye bwe nkuze nga tebwali bubi, ndowooza gyali just experiences kwegamba ze tulina okuyigiramu actually. Kintu ki ekyakuluma mu omuntu nga yenna yakikola nga nakati kikyakuluma? Kintu ekyannuma. Kintu ekyannuma. Omuntu nakola eki? Nzijukira twali mu P7. Okusoma baaliyitanga Lugazi East Primary School. Maali omusomesa ono nga mukambwe yatusanga twalwanira entebe ne munnange omulala. Naye omusajja ono kye yakola yajja n'atukuba kibooko. Kati bw'amala okutukuba kibooko bwete nga tukaaba. N'alyoka atugamba ate mwebuuze nga bwe museka. Kyakuluma nnyo? Kwolwo kyannuma nnyo ne bwe namala okukula ate kyansesa. Nga bwe nsese. Kintu ki ky'osinga okwagala? Kuyimba na kuzannya, I think. Yeah, I love music. Mwagala nnyo. Yeah. Ate ki ky'osinga obutayagala mu bulamu? Dishonesty. Saagala kwesiga muntu ate kwegamba okubeera omuntu okukozesa. Okitegeera nga kukozesa mu ngeri y'okubeera dishonest. Kitawaanya nnyo omutima gwange n'ebirowoozo byange. Bw'wakubira akayimba akatambula ennyo mu bantu, wawulira otya ggwe nga ggwe? Era kaali kayimba kyako k'olaba akakutunda mu bantu? Abantu ndowooza basinga kumanya luyimba lwa Ansaana. Omukyala Ansaana. Naye of course nawulira nti oluyimba lwonna buli bw'olukola, first of all olukola olwagala ku mutima. Kati ngera bwe nina akayimba nkapula nkaagala ku mutima apparently mu kuposhinga akayimba nakatuumya enzija
omanye ekiwa essanyu kulaba nga abantu byokoze babyagala kye bayita success esanyusa buli muntu yeah so it's a feeling of success nti ekusanyusa era nsanyuka nnyo nga nsanze abantu nti nzija ndi mu kkubo nzija I love it yeah. Akayimba ako wakafunamu wakakuba kali eri akasooka akalwa Nansana okafunamu ntya money wise like sente nakafunamu ebisinga ne sente up to now actually waliwo time when nabeeranga abadde laid off nembeeranga atakyayimba naye munnaye bw'okola ebintu ebirungi birina engeri gye bikweyimirira nti abantu tebangobanga konze sigenda nko kuyima ne bagamba vaayo biki okitegeera so ndowooza mbadde nridingiddeko so ekyo tekigulwa sente the love teri mukwano gwa ddala omukwano tegugulwa sente so nafunamu omukwano yes ne sente nazifuna but nkubulidde ekisinga sente the love that I'm still paka kati gwenkya enjoying from the people of course era nsuubira kubasinzidde nnyo kati n'okwenjoyinga kano akayimba kanzija nina abafans abamu omanye I'm an actor as well ozanya firimu byonna nzanya firimu nzanya soaps nzanya ebintu ebiri educative byonna wazanyako firimu ki Kidnapped Abroad singo ginoonya ku kitimba yali ku National Geographic Channel as a docu-series nenzanya wano locally as a China Uganda in Bloodbath walo manyamalaga nerabidde the titles endala but then apparently ndi mu Prestige Prestige is let me blow the trumpet it is the #1 soap in Uganda or TV series in Uganda and actually crossing even across the borders yes so ekitegeeza bw'otabeera ku stage ng'oyimba obeera ozanya firimu mirimu ki emirala gy'okola running also a non-profit organization called Artistic Solutions offices zaffe ziri ku National Theatre awo so nkola ebintu bingi through Artistic Solutions last year nakola a project eriko transparency, accountability and anti-corruption for the Inspector General of Government so ebintu bingi been keeping up busy. Okay. Wali oguddeko mu love? Oh yeah. Omuntu ayinza munnyonnyola otalaavu? Love. Love is a beautiful feeling. Love. Buli muntu kyobulabanga ne Yesu yatugamba nti ekirabo ekisinga obunene oba etteeka erisinga obunene kwagalana. Because wali love teri kitasoboka. Okyaka kibe kintu kakube kola ng'okutaddemu okwagala. Kuguka. Kati n'ebeera relationship ze nezaffe eza musajja ku mukazi. Bw'okiteekamu omukono ogwa ddala n'ebyakulumya obeera tobiwulira. Baali bakumenyeko ku mutima? Of course. Wawulira oti era kyaliwo ddi? Of course. Nahulira bubi. I felt bad. Teri muntu asanyuka nga bamumenya omutima. Ki kye wakola nga bakubidde alo baby it's over? Ebyalino tebyali bya alo baby it's over naye omuntu just omulabulabi nga atandise okukyuka embeera ze nga byakola tokyabitegeera ngola bikumenya omutima nga deep inside bwe weggalira mu kasenge ekyamazima olabira eziga ly'omusajja nga naawe litonya wali erigwa nogame gwalimu akakyogo. I don't remember. Omutima tebakagumenyako mulundi gumu. Gumenya emirundi enfunda giringa esatu. Naye nga bwe bagumenya oguzaayo mu saturation. Of course kye tulina okukola ekira kiringa ekigwa ekimu tekikola ki? Tekiremera mwana kutambula. Tekirobera mwana kutambula. So
buli bakumenya ate n'oddamu n'okola ki n'otambula n'onoonya n'ogamba osanga kuno ndifuna omukwano ogwa ddala you know omanye ebintu bagamba ebintu ebiri expensive tebimala ate gasankasanka buli wamu kyobula bw'osanga abalina bulaavu obwo buli cheap obwo buli everywhere naye laavu eyaddala kwegamba eri expensive so tetusangikwa not expensive nti in the sense nti oyina kuteekamu sente nyingi okugigula but kyengeza okugamba nti kyolina okuteekamu okugifuna of course nakyo kyamaanyi essaawa eno olina omuntu gw'oyagala zinjagala nnyo abantu olina omwagalwa omwagalwa wayi mu mutima mpulira mwali naye kati simanyi oba ye gyali eyo naye anjagala ebyeddala yaani erinnya oyo gw'oyagala nga ye tomanyi nti akwagala ekintu kye nayiga nti ensonga za laavu oba onooziwangaaza zireke zibeere ensonga z'ababiri naye buli bw'ozireetamu akajanja nawe biraba bulijjo abakola baleeta obujanja biki saawa balinga laavu oli muno wamukwanira ffe mwekwana mwekka for you ekitegeera sooka mubeere steady ddala mubeere steady mumanye okuayininga olugendo lwammwe then mulyoke mujje mutugambe nti nno mutulaba wano kati sikyaddamu nze kukola bintu kwerwalaasa ku bintu byotanategeera gye biraga sure bulungi nnyo kikumi ku kinnaakyo kubanga bidisappointing ate biswaza ate saagala nammwe abawagizi bange mbeereyo gangamuga naye ono yoyo atateera mu mukwano naye yeki okitegeera so I'm making sure nti ntereera era very soon nkiwa wedding bells zijja kuba zikoona wangi olinayo omwana abaana nina bangi nina abaana bangi abawagizi b'obagamba ki akasembayo beebale nnyo okisooka okumpagira then n'okutuwagira as a whole nga industry omagamba omuntu yenna akwagala kati mbeebaza okutuwagira ate era n'okutwagala omanye osangayo abali awo abantu abaabula ze tonyumiza bintu bya bannayuganda biri feeke biki anti oba aba yabula naye ayogera ebyo naye munnayuganda nakalaba embuzi eno yerowooza America I love you. Okay.